Yes, omulungi yakumide ku mukutu tukola kyekisingira ddala okubeera ekyakali, and of course naffe tukola kyamaanyi okubanga tukuleeteraga amawulire goba weetaze okubeera nga omanya okuva mu ggwanga Uganda wamu ne Bulaaya waayo osobole okubanga buli kimu kikutambulira bulungi. Kakati amawulire genkuleetedde ge ga mwana muwala ono Martha Mukisa wamu ne Eddie yawe. Olutalo oluba lusewo lwa luyimba lwa Neeteze, oluvannyuma lw'okubeera nga oluyimba luno ne bw'oba ofa otya tosobola kubeera nga olusanga ku channel ya Martha Mukisa, era nga ky'oyinza okubeera nga osangayo challenges eza TikTok n'osobola okubeera nga nte zoddamu okulaba. Yes, oluvannyuma lw'ennaku eziyiseeko Martha Mukisa nga ataddeyo screenshot y'oluyimba luno nga lutrendinze abantu balwagadde mu nnaku nnya nga lulina emitwalo 8,300 egy'abantu abaakalulaba, naye nga ntejjukira oluyimba luno baalukola n'omukulu ayitibwa Eddie yawe. Kakati ekyaddiridde mu luvannyuma lw'okubanga ka screenshot ako akatadde ku Facebook era abantu ne bakaagala, ekyaddiridde kwe kubeera nga oluyimba lwa Martha Mukisa lubeera nga lusangulibwa ku YouTube, era kati ne woba ofa ku YouTube tolusangayo era nga yalusangudde. Kigambibwa nti Eddie yawe akirinamu omukono kubanga okusinziira ku message yabasindikiddwa nga babagamba nti oluyimba lwamwe lusanguddwayo naye Eddie yawe yalusanguddeyo. Kakati kibuuzibwa kiki ekyaviirireko mukulu ono Eddie yawe okubeera nga nte asangulayo oluyimba luno, kubanga kigambibwa bulungi nnyo nti Martha Mukisa ne Eddie yawe baateesa bulungi nnyo oluyimba balubeere nga balupostinga nnaku za mwezi ki era ne bakikola bulungi ennyo. Kakati tekimanyi oluyimba kiki ekigaana okubeera nga luveerayo ku YouTube, olw'omuyimbi omu ne luvaayo ate olw'omulala ne lusigalayo, kubanga bw'oba ogenze ku channel ya Eddie yawe oluyimba luno gye luli naye ate ku ya Martha Mukisa teruliyo. Ekintu kyetedde bafaani be okubeera nga bateeka Martha Mukisa ku nninga era ne bamubuuza gwe lwaki oluyimba teruliyo. Wabula yavudde n'abeera nga bagamba bannaaye temuyomba bafaani, musigale nga muli bakakamu, buli kimu kigenda kubeera nga nte kitereera mu bwangu ddala. Tugenda kubeera nga tulumba omukulu Eddie yawe tubeere nga twogera tumanye ki ekyaviiddeko oluyimba lwaffe okubeera nga nte luvaayo ate nga batugamba nti yeyaluggyeyo ate olwo ne lubeera nga lusigalayo, wabula nga nte twalukola babiri nnyo. So kakati kyekiriwo omukulu ye Eddie yawe agamba yalina copyright ku luyimba luno, tetumanya ate lwaki bayimbi bangi abakola collabos ne babeera nga buli omu alina oluyimba ku channel ye ne lusigala nga gye luli naye ate olw'omulala ne lubeera nga teluvuddeyo. So kakati lwaki omulundi guno kyalabise bwe kiti. Fona osigenda kubeera nga nsukkawo okujjako okubeera nga ate neeyongera okubeera nga nkuleetera ensonga endala ekwatagana ku nsonga eno ate obeere nga buli kimu okimanya bulungi. For now, bye.